Breaking news. Sami wa Mighty Family ebibye wenjogerera sibirungi kati nono amawulire genfuna agalaga nti musajja watu yandigenda ku kalabba byonna abikoze wabula abakulu babadde bamaze banga bamutrackinga bamunoonya era olunaku lw'ejjo bwe bamukutte agenda bayo okuva ku nsonda ezesigika olupapula ngenda lukulaga emisango mingi nnyo okuli ogw'okulya mu nsi y'olukwe okuli egy'okubeera n'ebintu oba ebisi ateeberezebwa okuba nti y'omu ku bantu abadde bakunga abantu okulaba nga bakyankalanya ddala emirembe gy'eggwanga Uganda. Awo bwennyini nja kusaba video gimpelekala buli akyankalanya kati nnyo Kabata kasooka abeeko kyagamba Sami n'omukwano gwa Kabata neewulira abantu beekyusa olwa ssente. Kyawule obeerawo ng'oyawula nti eri Uganda eno Kenya si bye bimu anti wala gye yabazunza gwe n'olowooza nti kiri Kenya kisobola okubeera e Uganda tekisoboka muganda wange. Bigambo bya Kabata nfanfe wa Sami era nga amwogera ku kale weewunya emikwano gye tulina mu nsi. Njagala mpe ndowoozayo akutya Sami bulijjo kyakola abakulu bagamba emisango mingi nnyo nnyini ddala era nga ono bambi ku guno yandiba nga tagenda kuba nga asimatuka kati no genfuna mu nsonda ezeesiga sooka opeka like sooka osubscribinge bino bikulu nnyo. Sami Mighty Family yandiba nga omusango gw'abadde akola abadde tagumanyi wabula nga ono yaggiddwa ne mu beekalakasa olunaku lw'ejjo olw'ensonga ate emisango gye minenemu ku kyabalala bano bakwatiddwa lunaku lwajjo babadde 55 era abamu batwaliddwa e Nakawa abalala ne batwalibwa wali ku poliisi gye mwategeddeko obulungi era nga bano bakuddizibwa ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogujja akitegeeza ndowooza wiiki ejja yes bwe baserabidde bulungi nnyo naye nga Sami emisango gye gisinga ku gy'abano era nga ono ye yatwaliddwa mu safe custody naye nga ntegeddeko olunaku lwaliro bamukyusiza ne baba nga bamututte mu kifo ekitanaba kuba nga kitegeerekekwa emisango gy'ono minene era Kabata oyo naye emikwano si myangu kale Sheikh Ashraf ye musomi wa dduwa agamba nti byonna ebitatambula bulungi nnyo mu bulamu bwo asobola okuba nga akusomereddwa ate obulamu ne buteerera oba oli awo aba Wonder Boy bakugamba basobola okuba nga bakuyingiza okukola ssente online ate ku bbeeyi ensaamusaamu byonna babikolako n'abayagala okusabaza okuva Entebbe airport bo abajja airport pickup ensonga eyo bagikolera ddala. Sami Mighty Family embeera ye eyongera ddala okwennyamiza olw'ensonga musajja wattu n'ekibujjo kyadde akola bagamba okoze bingi natuna kati kankusuneko kati nga sinnakuwa Kabata jjukira musajja ali mu state kansoke nkusuneko ebimu ku video ze balaze Sami ne bamugamba nedda wano badde osusse olunaku lwankya muwulire gye tukoma okukeera kigenda okunyuma olunaku olw'enkya ng'abavubuka tujja gye muli mu mirembe tujja gye muli mu mirembe tetuzze nga tuli emabega w'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna tuyimiridde nga bannayuganda abanyigirizibwa omusolo gwe tuwaayo tetulaba we kutugasa kino tekiyimiridde ku mawanga tobolaba abasumaali abanyankole abanyarwanda bonna weebali tugenda kujja mu mirembe poliisi ya Uganda kasita mugeze okwegatta n'abamenyi b'amateeka ba Museveni abatwalira amateeka mu ngalo tubakakasa ng'abavubuka banyini ggwanga lyaffe tugenda kwewaayo mututte tugenda kumenya amateeka senga muba mumenya amateeka tugenda kutambula nga tujja gye muli nga tugezaako okwagala okumanya omusolo gwe tuwa gutugasa omusolo gwe tuwa ng'abavubuka gutuyamba ki bali mu kunywa myenge bali mu kulya mbizi oli mu komero olwanirira abantu oli mu kulima oli eno olwanirira abantu oli mwana muto myaka bwegiti egy'ekivubuka olwanirira abantu mu Kampala wakati ojja mu Kampala wakati mbojja olwanirira Munnayuganda ng'oli mu Kampala wakati mbu bakuleke abantu bamenye bizinensi zaabwe bamenye amaduuka baase emmotoka obutaala mbu nga poliisi n'amagye mbu nga bali awo batudde bazinzeeko emikono mbu ddembe lyabwe mukwano wano mu Uganda tewali ddembe ly'omukwano lyakwekalakaasa ng'ojja kwonoona ebintu by'abantu bw'oba oyagala kwekalakaasa genda mu kisaawe Namboole beera omwo weekalakaasa ojja kuba n'eddembe lyo naye ng'oli mu kibuga Kampala abantu bayisaawo emmotoka zaabwe abantu balina bizinensi zaabwe mu kibuga Kampala mb'obeera omu nga weekalakaasa abantu balimu okukola emirimu gyabwe nedda ssebo
nedda ssebo tekisoboka wano e Kampala. Naye tetubagaana mugende mutulwanirire, ffe tetujja kukola nga bwe mwagala tukole. Ubanga owuli olina amaanyi, owuli okyayo nebbanga ogenda kubeerako mukomera nga bakulabirira nga okyalya ku mmere yaffe, no problem. Genda weekalakaasi. Ffe obanga owulira okyayagala okusibwamuko mukomera, genda weekalakaasi. Tolowooza nti ebiri e Kenya okwekalakasa kw'e Kenya nti bijja kubeera e Kampala. Ekyo tokirowooza, mpozi nga Museveni avuddeko. Naye Museveni wabanga akyali pulezidenti wa Uganda, tosuubira nti okwekalakasa okuli e Kenya kulibeera mu Uganda n'akamu, tekulisobola kubeeramu. Ekyo tebakulimbira, teweerimba. Tobeerawo ng'okutta akawunga akaliko koonywerako muwogo n'olowooza nti kiribeera e Kampala. Okwekalakasa okuli e Kenya tekulibeera Kampala. Nga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni y'akyali ku ntebe, okwo tekulibeerawo. Newe kuligezaako okubeerawo, mulifiira ku nguudo z'ekibuga Kampala nga tetakukkiriza kubeerawo. Ekyo kiwulire oba tukigaane. Gano magye ge gatufuga. Si Kenya. Uganda si Kenya. Era okyawule eri Kenya eno Uganda. Kitegedde. Era mugenda kusibwa. Bajja basiba, ffe tujja kubeeranga wano nga tulaba babakomyawo mu kooti nga ffe weetuli, nga twegadanga ne bakyala baffe nga bwe tuzaala, nga mwe muli musibwa, bwe muli emmere y'ekkomera, ffe wetwegadanga bwe tunyumya akaboozi tetuva mu ziroogi. Kati gwendeese gwe sitegedde, si ono gwe mbadde nva okubulookinga. Wekemala okubulookinga ono buno wanaagenda. Teringa kinyumisanga bakadaama bajubisa abantu. Ne balyoka bajubisa abantu. Down corruption, down! Down corruption, down! Down corruption, down! Down corruption, down! Resign speaker, resign! Stop corruption, stop! 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 Stop corruption, stop!